The Newsroom, where untold story is revealed. Lwoyagaliza mukachitawo ate oba oliawo lutwala nnyoko. Kakati Mathias Mpuuga Nsamba wuuno ate era abizzeemu nkugambye Bobi Wine wuuno agenze maaso n'okusimatuka olukwe luno. Joel Ssennyonyi waliwo abanene baasuuzizza ddeeru ya bukadde 7 ate era byo ku saidi y'eno omuwala yafiira mu bbaala amanyikiddwa nga Martha Kyalwaddaaki bizuuse ekyekyamuta ate oba oliawo n'ebirala bingi byenkuleetedde nzadde niyo akutuusaako ensonga tuli ku Beyond the Newsroom. Njagala okusaba n'obwombeefu obw'ekika ekya waggulu nga bw'eri enkola yaffe video soko jimpereka like bw'ogiwa like ojaba ogiwadde muliro ogitambuza otuuka ku buli sekinoomu ate era mu ngeri y'emu njagala okusaba nga gwe mulundi gwo ogusoosa okubeera nga otulaba ogende maaso n'okuba nga osubscribinga ku mukutu guno okone mu kadde okajje mu personalize okasemu all of ne notification ku mboozi zonna aze tugenda maaso n'okubeera nga ate tukuteerayo okusinziira ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu olunaku olw'eggulo lw'olwaleero agamba agenzeeko eruzira n'akyalira ku Dr. Kanokiza Besigye ategeezezza nti amusanze ali mu mbeera simbi era nga agenze maaso n'okubeera nga akuba ku matu wabula obubaka bwasiweerezza Uganda kwoteeka n'abo abali mu struggle abakubirizza okubeera obumu kwoteeka n'ogenda maaso n'okubeera Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 58 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. nga balemera ku nsonga ezo neziruma bannansi era n'ategeeza nti essaawa yonna bineeno obusibe bwe tulimu bujagenda maaso n'okubeera nga buggwa. Mu ngeri y'emu Kyagulanyi ategeezezza nti tukebeddeko oba tulabyeko ku bacomrades abalala aba political prisoners abagenda maaso n'okubeera nga basibwa okuli Bobby Young, Muyodi Hamidu n'abalala bangi ne bagenze maaso n'okubeera nga babakyalirako olunaku luno olwaleero bw'abadde ne musajja mukulu Secretary General w'ekibiina kya NOP David Lowus Lubongoya nagenda maaso n'okubeera nga amulaba. Kakati nno waliwo olutalo ku X Mathias Mpuuga Nsamba ajeyo n'ag'omu buto n'alumba Bobi Wine. Njukira nti NTV egenze maaso n'okubeera nga ekola post gyekoze olunaku olwaleero era post eyo NTV NBS gye bagenze maaso n'okusaayo bye bimu ku ebyo ebigambo Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine byagenze maaso n'okubeera nga akozesa nga ategeeza nti ow'oludda oluvuganya gavumenti ebimu ku ebyo bye balina okukola kwegenda maaso n'okuba nga baweereza bannansi n'okulwanyisa obulyake. Wano no wasinziridde n'agamba nti kyannaku nti waliwo gwe bawa akasiimo nga ne mu woofiisi yakalinnyamu ebigere bye. Kakati Mpuuga nno ogubadde bwe gutyo agendeddewo ku mukutu gwa X ku posti yennyini NBS gyekoze n'agamba ebigambo bino wammanga. When you believe that parliament stroke government works stroke budget like a concert budgets like a concert manager where collections are done at the entrance and expenditures from the collections made the following day, your assertion is right. Oba ebigambo byo bituufu. Ono nno Mpuuga agambye nti gwe bwokera ku makya n'olowooza nti parliament oba government ebintu byayo bitambula nga omutegesi w'ebivulu bwagenda mu maaso n'obitegeka nti ku mulyango ajja kuŋŋaanya ate enkeera waalwo alyoka akola ensaasaanya oba oliawo asasula abakozi nti banywanyi si bwe kityo bwe kiba. Bigambo bya Mathias Mpuuga Nsamba. Kakati nno olwaleero babadde mugenda maaso n'okubeera nga batuuza omusumba oba abamu ku babuulizi. Mpuuga agenze maaso n'okubeera nga ategeeza nti bannaddiini beegendereza ennyo bannabyabufuzi abalinga endiga abo nno nga mwe muli Bobi Wine era agamba nti weegendereze nnyo omusajja eyeefaananyirizaako bw'ati oba ow'ekikula kineeno. Twagala okusuubiza tulokwe kwaffe tujja kukola ebikolebwa bannabuddu nga bali ewaabwe n'owaabwe. Bannabuddu nga bali okwaabwe bannabuddu be baganda ddala ennono ya okutwala mukwano negunywera mu nnono bagimanyi bulungi era tujja kujejjusa ekirungi
embeera zaffe ozikuba budinda. You're not adding to our methods of work and how we work. We will give you support. Akasemera ddala ng'ozze okulunda endiga za Katonda. Endiga ezaalundibwa abaakusooka zifaanana zino z'amagulu 2 n'emikono 2 gw'egyekaalo abaliko obulemu. Naye embeera yazo egenda enaabuuka. Ono y'ennyaanya nnyingi n'obutungulu ky'okuwaza lero kunaabuuka abeere ng'aliikako. Endiga ezo ezitamanyiza ezoogera ennyo abamanyi basirise. Kakati nno ye Joel Ssennyonyi Besekezi, leader of opposition, agenze maaso n'okubeera nga mwanattu agwa nno mu lukwe luno nga umeme gavumenti yakuno egenda kwewola ssente eziwerera ddala biliyoni 7 bagende maaso n'okubeera nga ate oba oliawo basasula damages naddala oba nga basasula umeme ensimbi zebagamba nti zebabanja oluvannyuma lw'okuba nga contract yaabwe yaweddeko era ne bagisazaamu ne bagikwasa ekitongole ekijja nga kyekya gavumenti yakuno ekigenda obeera nga kigaba amasannyalaze okutandikira ddala olunaku olwaleero ku ssaawa 6 ez'ekiro. Umeme twali wano ku parliament wiiki ewedde nga gavumenti eyagala kwewola, parliament ejikiriza okwewola obuwumbi obusoba mu 7 dola za Amerika 19 n'obutundutundu 9. Ne tugamba naye sente zino zivaawo mwe muzijjeewa kubanga Auditor General tanakola assessment. Mwenga gavumenti mutuddaawo ne muteebereza ne mujja wano fenga tulaba bagala kuyisaawo bintu bitategeerekeka. Ne tugezaako kisimbire kuli naye bannaffe side eri ne bakisaawo speed ne kiyita. Naye olwaleero ate funya report okuva ewa Auditor General ng'egamba nti buli obukadde 19 miliyoni dola ze baali bagamba ezo si ntuufu zaali nkyamu. Auditor General ng'agamba nti sente ntuufu buli obukadde 118 eza dola. Ekyo kati ani yali agezaako okubba sente y'omusolo kuba twabagamba lwaki temulindako Auditor General n'akola assessment. Naye ng'ekyo kiri awo ne Auditor General's report nayo twagala gitunula mu kyembadde ngamba speaker naye lwaki tumukkiriza n'eyo report kubanga Auditor General bw'akola report agireeta wano mu parliament ne tugitunulamu tugiva mu ttooki okubeera sure assessments zaakoze byebyo byennyini oba waliwo obuulyawo ebyetaaga okuddamu okutunuulira kubanga zino sente zaamuwa musolo naga nti obudde buweddeyo tugende speed. Nali ngamba Attorney General wiiki ewedde nga tukuba ebirowoozo ku nsonga eno ne mugamba naye lwaki nga gavumenti mujjukira kwebikka ku makya nga bukedde. Ensonga eno mwali mukimanyi nti nga 31 eno concession agreement egenda koma. Lwaki mudduka saawa eno speed mutupapya kubanga mubabbira sente mukupapya bannaawudde muweddeyo ekintu kiyise butakiyisa kaakati sente zijja kweyongerayo. Babaddewo ebbanga lino lyonna kubanga babadde bakimanyi nti nga 31 March concession agreement ejja koma. So bwe buzibu obuliwo naye ng'era tugenda kulondoolera ddala paka okulaba nti sente y'omusolo tebbibwa bagibba nnyo nnyini ddala kati oba oli awo ne mu kino mulimu abapanze nti tuyisizeemuko ku zaffe. Kakati n'ebyomuwala eyafa amanyikiddwa nga Martha ye Frank Gashumba avuddeyo ne wiino era n'atunnyonnyola n'agamba nti abanywanyi temweraliikira bino ne bino bwe biti bwe byali. Nkusaba ebigambo ebyo obiwulirize. So muwala yagamba omusajja gy'oli mpiteyo nkulabeko. Gano mazima bwe mba nimba Allah mpa ekibozo ekyasinze. ADC yayita omuwala yamubuuza w'oliawo mpitewo. Omuwala ng'avuga akamotoka ke yalina akamotoka ng'atuukawo yasanga Eddie ali mu kubalansinga nekyo kyena mumanyi mezo tekola lwakusatu. Meza ina restaurant ekikola ku lwokusatu ye restaurant ebbala tekola lwakusatu tekola ne bwoba ogenzemu ekipa ya bia bagikuwa naye nga ka music kali wansi banywamu drink awo katonotono bamuvinga bava ku counter ono Eddie we yali bagenda mu office ebyavayo mwenna mu bimanyi. Eddie afuluma nti ayita basikali nti Martha azirise kubanga basikali bali bamukola ki bamumanyi. Olya Eddie akubira muganda wa DJ Spinny
oba DJ ebedinya leki manyina ebintu bya DJ zibitege DJ Spini adduka ajja bayambe Martha bamutwala mu ddwaliro bagenda omutuusa mu ddwaliro mbu abasawo nga bagamba nti halfway of her brain ali brain dead okitegeera no balwana okuli balwana okutaasa obulamu bw'omwana unfortunately nakola ki nafa kati nga bw'omanyi hate boogera kino kakati wulira kati katuteekemu kale element y'obutwa katukitekemu kakati bw'oba investigating obutwa oyina bujja n'awaka wennyini maka mwe yava ku makya poliisi eba erina okusalawo ki ennyumba eyo kubanga bwe kibanga butwa bayinza oba babumuweera waka bwe bubanga butwa bayinza oba babumuweera mu jimu oba babumuweera muki mu olas oba babumuweera mu nyumba eri you get it seno si awasemba ekibuuzo kiri nti poliisi yasalako jimu eyo no poliisi yasalako olas no poliisi yasalako gana amaka mwe yali nga tanabagenda ku mesheno no you get it ate kino poliisi yayogera simanyi waliwo some of sex assault or something like no tiwabeerangawo sex assault yes waliwo element ya sex yaliwo naye nga teyali violent okay these are facts momu bijjayo kakati zinene yabisirikira poliisi yakyogedde yes tewabeerangawo nti oba aggressive sex tibyampaka kubono bwabanga yali boyfriend we then it's not surprising you get it fenga abazadde nyina bingi byensirikira ku Martha besola kwogera ku mpewo kuno you get it ne kubanga tulina obuzibu as parents we have serious challenges kabadde kadde kazibu buli omu okukkiriza ku miliyoni z'olusanvu abasajja bano zibagenda maaso n'okubeera nga mwana tubateeka ku mutwe gw'Obannayuganda okubeera nga bagenda kwewola ebbanja lino tulisasule eriwererako ddala almost obukadde bwa $, obusobeeyo mu 19 gw'omulungi agenda maaso n'okubeera nga otugoberera nkusaba owuliriza ebigambo bino ate oba oliawo onaabijjamu omulaka kubanga byo bya muzinzi nnyo nnyini ddala yenyamiza endagaano eno yayisibwa parliament enkadde yaliko neraba parliament netunuulirwa omulwi w'amagezi wa gavumenti tugenda ku attorney general kakati gavumenti bwebanga yatunulira endagaano embi bweti negiteekako omukono nti omuntu wajja wano n'amala okukola oba okwozaamu mu ssente zaffe ate bw'aba agenda ng'endagaano eweddeko kubanga yaweddeko nti ate mumusasula omusimbi omunene bwe guti nebituuka ekiseera ng'agenda nga ne gavumenti enaba kutuula kumanya ssente meka zabanja oba zabanjibwa adduke buddusi ekyo kyewuunyisa bannayuganda baagula emigabo mu kampuni eno ya umeme nene egikumpi giwera 3 ku buli 100 kati abo tewalina webalabikira nti bagenda kusasula ssente meka ssente ezisasuddwa umeme tebasasudde migabo basasudde kusasula umeme esobola okutuula wansi nebala ebita byayo nejjako emisolo nebala ebiralalala nebala abababanja negamba nti kakatulina 0 nereka bannayuganda ng'ebabbye era ffe tulowooza nti kino ekyokugatta amakampuni era nga bwe twakiwakanya luli kyalimu okupapa era ffe tulowooza ng'aba opposition nti endagaano eno abantu bagikosezza ng'endagaano endala zonna ezinajja era ezibaddewo okubba omulwi w'omusolo tetulina kinene kyetuyinza kukola mu parliamenti eno nga bwe mugiraba ebintu ne babireeta akawungeezi babiisabuyisa olwaleero deputy speaker aleese okuyitamu kw'ebitabo okwa omubalizi wa gavumenti auditor general n'aga nti obudde buweddeyo muteekeeko buteesi kukkiriza era parliament n'ekigenda maaso n'ekiyisa nga tebatunudde yasinziddewa ogamba nti omuwendo ogwa umeme gwenkana bwe guti tebigenze mu kakiiko akekeneenya aka parliament ensonga eno olw'obudde obutono ekintu kino tekiguddewo leero ebbanga lino lyonna tekijjangako mu kakiiko akatunuulira ensonga ku lw'abannayuganda kyenyamiza netubadde tubagamba ebbanga lyonna nti eno gavumenti terina kinene kyeyinza kukola mulina okuteeka obuvunaanyizibwa
mu bantu oba mu gavumenti ezikiikirira abantu. The Attorney General ya Auditor General toyinza gikuba mu stamp ogaye nti gyowagira. Bano bakola bubadi bamanya nti mwogere ekyawaggulu bwe munadda wansi abantu bajaga nti twawonyezaawo buno buli bwo bwavaawa nabulira bwava mu gavumenti okujja mu parliament. Nze sinza kuba mu ngalo nti Auditor General akendezeza obukadde kyeneewuunya ebbanga lino lyonna lwaki batwala obudde okutuddukanya ne tudduka eno ne tudduka eri ng'ekintu kyandibadde kisobola okuwulirwa ne kyekanyinanyirizibwa akakiiko akakiikirira abantu. Twatuuka nga tumanyi tuli mu 54 ne bawongerako 7 kakati tugenda mu 7 naye nze ndi ku budget committee. Budget teriyo. Budget kitegeeza State House. Budget etegeeza classified account eri wansi wa president ne government eri buyinza. Sectors enkulu nga education temuli maanyi, health temuli maanyi. Lwaki ngamba bwenti tewali ssomero wadde lya seed school pya litambudde mu masomero gatali. Tewali kusasula bulungi abasomesa kwolaba okujja kubagamba aba science. Bwogenda mu byobulamu tewali health center n'emu mpya gye bazimbye ng'ate etteeka ligamba nti buli constituency erina okuba mu health center 4. Ewange Buwama tewali industry ya mugaso gy'olaba etambula. Enguudo zonna bazisazeeko temulimu any project mpya. Kakati wetwogerera sente ezisinga ku budget kukwata ku muntu wa bulijjo kusasula misaala ng'ate emisaala kitegeeza butakola mirimu kuba tewali kitambula. Kati sente ezineewuunyisa ate okuba nti ate budget egenze waggulu. Priority areas ebintu ebyandibadde bifiibwako ebyobulimi tewali wadde phosphate bank nti bagaba ebigimusa. UCDA bagigasse ne Ministry ya Agriculture naye tewali wadde ndokwa n'emu egabiddwa mu districts zonna. Kakati kitwogerako twogera kufuna sente zigende mu nsawo nekusifu mpozi n'okulwana entalo zetulaba South Sudan ne bazijja ne tuziyisa buyisa ng'abatalina buvunaanyizibwa. Ulaba biri Congo M23. Kakati bannayuganda bo beekabira. Nze mbagamba ewaffe Mawokota nti musooke muteeke emmere ku mmeeza mwerwaneko ng'abantu kubanga tetulina muntu atulwanirira. Gavumenti eri kulwayo, abavubuka bonna tebalina mirimu, abantu babatwala mu biyumba Dubai, abantu bali mu mbeera nzibu nnyo naye tetusuubira suubidde nenyo mu budget. Bw'owulira PDM eswaza emiruka egimu girina abantu bangi nnyo noga nti ogiwadde milioni 10. Milioni 10 ogiwa emiruka naddala wano mu Buganda obanga abaduulira obuduulizi. Abantu bafuna 20,000 30,000 ate nga alina ozizaayo. Abantu babajjako nguzi wabawulidde ku radio nga president atambudde okulambula ebya PDM. Kati PDM nayo kifuuse ky'abufuzi ku buwejjera abantu balina balowooza babaleetedde enkulaakulana ng'ate babaleetedde buddu. Nze Deni yakutusako ensonga munzikirize mbasiibulire wano ate tusisinkane sijja lemerako ku luyimba oba ndufuule luyimba nsune n'endingidi ng'asuubiza okuzimba Pentagon. Katukomewo. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.